Gavumenti ya Uganda etadde bannansi b'eggwanga lya Congo abakwatibwa gye buvuddeko mu bikwekweto by'okwenyigira mu nvuba embi ne baddiza amaato ne yingini bye babakwata nabyo. Kano Charles Outa atwala ekitundu kya Kivu alabudde abavubi obutaddamu kwenyigira mu nvuba mbi kubanga tebagenda kukkiriza muze guno kwonoona nkolagana ya Congo ne Uganda olw'abantu obutassa kitiibwa mu mateeka gafuga amawanga gano. Il ne veut pas chercher de problème avec les voisins. On va chercher comment faire ces limites-là, puisque pour qu'on ait plus de problèmes, de venir à chaque fois, puisque je sais que c'est la deuxième fois. Omubaka wa gavumenti Kasese, Lieutenant Joy Walusimbi, atutegeezezza nti basazeewo okutaba bannansi ba Congo abaali baasibwa olw'envuba embi kubanga baasonyiyiddwa oluvannyuma lw'enteeseganya wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa n'owa Congo Felix Tshisekedi. Engeri gye tulina enkolagana ennungi tulabe nti abantu baffe tubasomesa envuba ennungi kubanga amazzi agaffe 25 tugakuuma bulungi naye ate bali abalina 75 tubakozesa buno obutimba bukokota. Omwogezi w'ekitongole ekirwanyisa envuba embi Chief Fisheries Protection Unit Lieutenant Leonard Ndifuna atutegeezezza nti bagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto bino batereze omulimu gw'okuvuba. Tubadde tuli mu kuddiza ebyali bikwatiddwa nga amaato yingini ezivuba zebakozesa mu kuvuba then n'abasibe abakongo be twali tukwatidde ku mazzi ge Uganda nga benyigidde mu nvuba embi. Omugatte abakongo bali 14 ingini zaabwe ziri 67 then n'eryato limu. Omwogezi w'eggye lya Congo li Congolese Force Captain Antonio Molisai agamba nti nabo balina abavubi bannayuganda abakwatibwa nga benyigira mu nvuba embi era bateereddwa ne baddizibwa n'amaato gaabwe. Jeshi mawili, jeshi la demokrasia ya Congo na jeshi ya UPDF juu ya kurekipere kama sijua kama nitasema ni kubeba hors-bord ilikamatiwa kwenye Lac Edward huko Uganda na kutoa na kuleta ma hors-bord na mapesher ya Uganda ilikamatiwa kule kwetu Congo. Okuwanyisiganya abasibe kukoleddwa ku mwalo gw'e Kate mu Town Council y'e Kabatoro mu district y'e Kasese. Richard Mwanje ne Robert Kule, BBS Telefina Gesigika.